Ndakova NSF Enterprises Limited. Namwe mweteeketeeke. NSF Enterprises. Ekulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni tumwebaze bannange kubanga afuddeyo nnyo ku bannayuganda ate n'asoosowaza nnyo abakyala. Omukulembeze w'eggwanga twatuukanise ne tumubuuza nti naye ffe abasajja tetuliiwo nti omulembe gwange njagala nnyo okusoosowaza abakyala. N'olwekyo tumukubireko mu ngalo. Y'ensonga lwaki mulaba ne disitulikiti yaffe eno eya Mukono abatukulembera bonna bakyala. Reverend Peter Bakaloba Mukasa naye kooko oyo kiro yatuuse ku mitwalo 3.5 kiro emu. Kooko mu mwaka giba ndowooza emyaka 2 ng'omusimbi nga tandise okubala. Naye tojja kusimba kinene nnyo, simbayo yiika emu ofune kiro 10 ojja kubanga ofunye obukadde 40 mu yiika etya emu. Ekirime ky'emmwanyi kyalinnye nnyo kiro negera ku 1,3 yakase. Ate yakibooko byonogano yanika wali yagenze ku siringi 7. Kitegeeza ki? Tetusobola okwejja mu bwavu nga twekutte ku bintu ebyo abalina bwe tulima nga tetuli mu matawuni. Ate namwe abali mu matawuni nga tulina kye mukola ng'ettaka lyasigala eyo muddeeyo mulime, muve mu bibuga ng'ebintu bigaanyi. Ebyalo kyasobola okufuna ki? Muleme kutunda amataka nga mugula zi bodaboda. Amataka kya bugagga, mwabali mu seeto wano mwe mulina obutale. N'olwekyo mwemala mulina obutale, tukozese ettaka eky'obugagga ekiri wano kumpi n'obutale, tulikozese tusobole okwejja mu bwavu. Ekyo kijja kutuyambako nnyo. Olwaleero abantu baffe wano bw'ogenda e Masaka n'ebitundu ebirala bo bawulidde omulanga gwa Katikkiro era balimye nnyo mmwanyi n'ebitundu by'embalala balina emmwanyi nnyingi nnyo, naye ebitundu byaffe bino bisigadde emabega. Mbakubiriza bassebo ne bannyabo, totandika na kinene, tandika ne yiika emu. Abavubuka mbakubiriza mudde mu byalo muyambeko bakadde bammwe. Bwe munaakungula mujja kutandikawo bizinesi mu bibuga, kubanga kati olwaleero bw'omuntu olima yiika 2 oba 3 oba yolekedde okufuna obukadde obuwera 50. Naye wano kikyogenda okukola ofune obukadde 5, ate ezo yiika oba osobola okuteekamu n'ebitooke. N'olwekyo mbakubiriza tukozese ettaka lyaffe. Leka kulowooza nti otunze yiika emu miliyoni 2 olowooze nti otunze kinene nnyo. Mu myaka 2 eyiika gy'otunze miliyoni 2 ogenda kuba nga tokyasobola kugikola ki? Kugigula. Kakomaawo ojja ogimenyewo. Mwakiwulira abakiwulidde twalire ku mikono. Naye nze ndowooza ffe n'abakulembeze olwali tuli mu ofisi yale tujja kubeeramu, tukiriziganye tuwe bannaffe ebitiibwa. Tukiriziganye tuwe ki? Bw'obanga oli ye Archbishop wa Uganda ng'alina olabye ekitali kituufu, olina okumuwandiikira n'omuyita mu ofisi. Okusinga okubeera ku mawulire nga kamera zikukola ki? Nze nja kusaba ekitiibwa Mayanja mu bantu bonna abali mu ofisi nga balina ebitiibwa byabwe, mukolaganire mu ofisi ezo okusinga okuvaayo abantu bajja kulaba mu kiti ekirala ennyo. N'abalala bannaffe abali mu ofisi zaabwe tuwangane ebitiibwa. Bw'onoowamu n'ekitiibwa n'ekikuwa naawe ojja kumpa ekitiibwa. Bw'otompa ekitiibwa nange sijja kuwa kiki kitiibwa. Mukama Katonda abeere nammwe. Nakifuma County. Zentwatwa Jackson, Honorable Council, Principal Senior Mobilizer of the NRM Party. Bwe mulungi kwangu gusoose okujja ku mukolo ogw'abakyala. Emikolo gino gibaddengawo
naye ng'ate waliwo n'eja national. Kati ng'oluusi olina ogenda kujja national notosobola kujja mu disitulikiti yo. Naye neebaza olwaleero naye ka neebaliza eddala RDC olw'emyaka 8 ambaddeekako nnyo. mbadde bweru naye nga buli kiseera onalebo. So nagamba RDC akuyise jangu nampeereza ne kaadi egimpeereza ndi bweru bw'eggwanga. Ndaba nga RDC ampise ne ngamba ate lwaki sokunyoma omubaka wa pulezidenti naye akankole ki kangende. So ndi musanyufu ebigambo ebisinga byogeddwa naye nga kwogerako obugambo butono. Ekisooka abakyala mwebale lwakuba okwemulugunya era nga mukama waffe owa disitulikiti ssentebe bwagambye nti ate pulezidenti ayagadde nnyo abakyala ate n'ayitiriza. Kati abaami bagoyingewa bw'otunula n'omukono RDC mukyala naye ate akoze bulungi. Bali tunuya amakooti mulaba ekkooti eno etuli wano kumpi abagikulira abalamuzi ababiri bakyala. Bw'ogenda wali wa DPP agikulira mukyala. Bw'ogenda wano kweno high court agiddirira mukyala. 3 of them actually nga RDC wagambye waliwo ndowooza omu yekka head Justice Matobuika. So ndowooza ate pulezidenti batunamugamba nti ate ng'abakyala ate obaagadde nnyo okuyitiriza. Naye ekirungi kyabyonna nti bakozi. Nze naliko wano omuto ku mulembe gwa Peter Kalagala abaana amanyi RDC bamita na NRM bafuuse batiitiizi. Bagamba onalebo nejjo nabafunye baze ku ofiisi onalebo tetukyasobola kwambala t-shirt ya emyufu n'otambula mu luguudo. Esula eya yero n'otambula mu luguudo nti bano abanuupu batukuba. Ndendooza obutiitiizi nawali ansa emu gw'oli mu buyinza oli azze okukuba naawe mukube ekyo kigwerawo. Naye kati mwe mutiitiira ki nti temusobola kwambala t-shirt eya yero? Wano tewali kale ekyasinze okuba nnungi nga ya yero. Teriyo ninewe basuuti nozamala esuuti bwenyuma enyo eya yero. Kakati yambala mubeere because uniform eyo eyamba is also part of mobilization. Mwambale zinawadde eddagala oli wakuba naawe mukole ki mukube ebyo bigwe. Muleme kubanga bakyala mutuuka nti ate ngene empaabe owaba ki oli akukubi lwakwambala t-shirt naawe mukube ebikole ki bigwe. So tusobole okulaba nga ate tuzzaawo amaanyi gaffe ge twaliwo abaki aba NRM. Jjajja tumukomyewo ate mu maanyi amaki amangi ennyo. Nebaza Champion Group babadde bankubiranga bulijjo bampita ne bagamba onalebo Champion Group eri bweti ne bweti babegaawo balinawo obuzibu ne baga mugende wa RDC ndowooza stampu nga bagi babbyeko bali bafunye obuzibu ne bagende wa RDC naye nga bakoze ekisoboka okukola mobilization. Abantu b'emukono tugamba pulezidenti tumulaba era Madame Baruma abadde agamba tulina ennyonta nnene naye eri byayogera aga abantu b'emukono muganye okukwatagana. Abantu b'emukono entalo naye yakowa entalo zaki entalo za mukono. Kakati twegatta abantu b'emukono tumulage nti nno abantu b'emukono tuli kyekimu. Lwaki olwanyisa ssentebe owa NRM ng'akoledde disitulikiti eno ebirungi? Lwaki omulwanyisa? Lwaki olwanyisa RDC waffe nga buli nsonga badde agiwuliriza? Emabega wano banenyezza bangi pozi omuntu yasese okungunya ye ssentebe wa NRM.
amawulire gatuuse ne wa president minisita agamba agenze nembubuggolera naye nabaddewo ensonga tosobola kujja mu kitundu ekyemukono abantu ba mukono mwegendereze novuula abantu baffe nga RDC waffe w'emukono tosobola kuva eri bikolere eri ffenna tukola mu ofiisi naye bwe tujja emukono tegende no mukono yaffe era omuntu bw'ajja nga azze kuvuula abantu b'emukono nammwe mukoleki mwimukireemu mugambe no ekyo tekijja kukola ki tekijja kukola abaffe bebaki bebaffe so nolwo ebigambo ebyo kijja kwogera bingi kitalo nnyo waliwo okufa omukyala eyasse mobilize waffe neera kibi nnyo naye kituuse vice versa misa kya pasoni NRM ku luli abasajja be baali battanga abakazi kati abakazi bebaza okutta abasajja naye okunoonyereza kugamba nti abakyala basinga tebali sekyuwa wawe bali tebali sekyuwa nze mbadde nsaba mugenyi omukulu tujja kuteesa tulabe wabeerewo etteeka pulezidenti tumubuulire ekigambo kino wabeerewo etteeka eriyisibwa nti omukyala bw'aba amaze n'omusajja emyaka egere oba myaka nga5 afuuke mukyala mu mateeka kubanga abasajja bano batwala abaana abawala n'amuzaalamu abaana 10 n'abaana emyaka 2 kati omukyala bw'alaba tuuse ategeera nti bwentambula ngenda nga bwe najja kubanga siri mufumbo kuba amateeka ga Uganda gagamba omukyala okuba omufumbo olina okuba nga oli mwanjule thats under customary law ng'omusajja yajja ewammwe n'omwanjula ne bamuwa ebbaluwa thats a customary law then endala wagenda mu kyaki ate eddako eya mukama wange sentebe ya disitulikiti ey'abasiraamu tino wagenda ne bakuwoowa geego ameka kati abasigadde abali wano so okunoonya wano abafumbo nga waliwo nga 2-3 naye nga buli mukyala ali wano asula n'omusajja waka azaala n'abaana alowooza nti mufumbo etteeka ligamba toli mufumbo. Okuva mu mwaka gwa 2021 twafuna miliyoni 5 nga mwasatu era zonna twaziwayo mu bakyala. Abakyala temukuba mu ngalo zonna sente mwazifuna wetuzifuna tuzibaweeyo. Kyenjagala okubakubiriza nti tuzikozese bulungi tujjumbire emirimu gya gavumenti tujjumbire programu za gavumenti okulaba nga twejja mu bwavu okulaba nga tukulaakulanya famiri zaffe kubanga obulamu bwaffe obwaleero bugamba nti tugamba abakyala tubongeremu amaanyi empowerment twongeremu amaanyi mu mirimu gye bakola mu kwedaabulula okusobola nga famiri zaabwe basambuza bulungi n'okujja mu community n'okuba kwe tukola mu famiri zaffe ebyenjawulo tosobola nga oli mukyala talina ssente awaka nga gwe buseera osuubira kameeza. Kyenyogera gye kiri twagala abakyala bave ku level y'okubeera nga basaba ssente za kameeza buli kiseera. Kyemanyi obulungi nti abakyala bangi abagenda beddabulula ate bakola contribution nnene nnyo n'okuweerera abaana baabwe si bwe kiri. Nolwekyo programu za gavumenti zonna tuzijjumbire tulabe nga abakyala tuziganirwamu. Njagala n'okwogera ku mwami Ssennyonga kyayogedde ekyokubeera nti abaana abawala abalenzi tulinga ababeerabidde. Ffenna abakyala tuzaala abaana abawala n'ab'obulenzi. Naye ng'endi ku mulamu ogwo ntibana ng'abaana abalenzi tuleme kubaleka mabega. Bwe bagenda okuwasa bali abawala tuteekateeka. Bo bwe tuteekateeka ani anaabawasa nga tetutegese abaana abawasa. Nolwekyo njagala kugamba nti nga tutambuza omulamwa gw'abakyala n'abaana abawala okusoma n'abalenzi tubaleka mabega. N'okubateekateeka mu by'omu maaso oluusi ogenda olaba omunosika n'omwana kubanga ye mulenzi talina mpisa. Ali awo nagalaale baye mulenzi tebamufaako naye awo si bwe tuteeka okuba ate nga yajja okujja awasa muwalawo si bwe kiri. nebukyanti bamugobe ebbanga lyabajamaze mufumbo President waffe mu disitulikiti awamu ne maama RDC wa municipal chairperson wa NRM Gitwairi
n'abakyala council chief accounting officer ategese omukolo guno ne tiimu yo yonna, abakyala bakristaayo Mothers Union President wa CWF bwe mbalabako nange nsanyuka, Mama Rwandasa ate ne Hajati mwenna. Protocol nene security tusanyuse nnyo okubalaba. Nebaza bino wammanga. Okusooka nebaza abakyala mwenna abazze ku mukolo guno okujaguza okusanyuka n'okubeerawo okusanyukiramu n'okufuna ebirowoozo. Mwekubireko mu ngalo. Njagala okwebaza n'abaami abatulinyidde mu bigere. Mwenna abakyala mwe bakubira mu ngalo. Abaami we batali tetunywera, naffe tuguma ku lwabwe. Njagala okwebaza Maama RDC. Bali we baba banyenyenyenje nga boogera nnyo, naffe tugamba tulina Nantameggwa Mukono District RDC. Era bw'obeerawo tubeera bagumu, tewali wanaakunyeenya. Oba bakkiriza oba tebaagala w'oli ate ojja kubeerawo. Njagala okwebaza obukulembeze bw'okola ne byonna byetuukiriza n'okulambula government programs ate nga teweetiitiridde, era nga newankubadde bangi bakutiisatiisa nga bakozesa amaloboozi amangi n'essimu ennene oyimirira ku mazima go, newankubadde abalala tebagaagala. Nkwebaza olwa karakita eyo, era weeyongere okuyamba bannamukono kubanga ebitusomooza si ebiri awo nti tubisobola. Olunaku lw'abakyala luli celebrated mu nsi yonna, era baalutongoza aba United Nations emyaka kati 47 nga balutuumye olunaku nga lucelebratingira nga 8 March. Essaawa ya leero kala oba thiimu ya kala gye twalyambadde ng'abakyala twalibadde mu purple ate nga tuswaginze ne green. Green representinga peace, kubanga omukyala yenna waali azaalibwa mu kitonde ekyo abeera n'emirembe, newankubadde empisa kati zitusiiwuuse. Ate eya papo yo yali eraga equality ate ne dispensation of lawful presence of women in the entire world. Olunaku lwalwo nga tuselebratinga olunaku lw'abakyala, celebrating our achievements socially, economically, culturally, and political achievement in the entire world, more especially in our country. Essaawa eno twagala okwebaza His Excellency the President of Uganda Yoweri Kaguta Museveni okutuwa omwanjo kubanga era tajja tujja waawo. Era twebaza abakyala abavumu abakulembeza ekitiibwa kyaffe mu gavumenti ya Yoweri Museveni nga tusinzira ddala ku Maama Janet Kataha Museveni gwe tulabanga ekyokulabirako akwatiridde Ministry of Education and Sports, n'abakyala abalala nga Prime Minister and other ministers who are women in this country. Tumwebaza olw'okutusoosowaza okutuwa responsibilities ate nga tuzisobolera ddala era nga tokyazikola. Nzize nange kubayozaayoza nga tutunuulira theme, the world theme ey'abakyala egamba nti investing in women to accelerate progress. Fe okweto Lawrence zona konsali eri ku mwana muwala omulenzi teri amulowoozaako. Ntunuulidde abakyala wano bonna bo banene bateebutuufu, abasajja tukonga bukozi. Buli amagamba twabaawo dda, naye njagala okusaba abakyala bano mukole ebyekisa, mubalansinge nga mulumirwa abaana abalenzi. Bwe mutakikole mujja kwesanga ennaku ate ne mugenda okusanga nnene. Kati abaana abasinga ate basabamu abaki